alina omwana wange yenna oto muleete nga nkyali mulamu mutwale ku DNA oba kyekyali ogumirisa ekintu kyokka kyenina mu linnya lyange y'emmotoka gye nvuga naye ebisigadde byonna ate ke yafunye endagamuntu emmotoka gye nzitamu okufuna ngenda giteeka mu linnya lye nze temunziikulanga nze mukebera DNA nze nja batta buli ananziikula nja mukyalyanga buli kiro twagala kumanya abaana bano mubaleete nga ndi mulamu bate mbalese nga mulemu baleke babeere eyo osobola okutandika ekika kyo ng'oli wekka n'ofuna sente n'ogula ekijja kyo bwe bakutegeerera ofuuka ekyesitaza bwe bakutegeerera ofuuka ekyewuunyisa mu nsi daily monitor nga yo nze gye nali nkola sigirinaako buzibu kyannaku nti baagiggadde ekibi naye ina okujjukira nti tuli mu nsi nga tunaakeramu even tuyagala gavumenti ya President Museveni oto olina okubeera judgment 50-50 ono obuuza omuntu kiki ekyakwasa lukwago tebasobola kukubuulira kiki ekyakwasa lukwago kera kyovala nti ngamba nnyo abantu abakutuna mu kamera naddala nga oyogera ku first family weegendereze byogenda okwogera because ojja kukola mistake mubakuleke naye otukukola akantu kati nnyo weekati bajja emisango gyonna gyozza okola naye kinyuma nnyo nti ledi emu bagiggala ba TV bagiggala kati ng'omukutu n'abasigadde beekalakaaseeko tubenga zonna ziveeko mulundi gumu babuuza komena bajja kumire ku media omuweereza omuzeeyi Masembe nze ne DJ Jacob omutuuze the citizen tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi ebitambula nyongera okusaasira abafiiriddwa abalina abalwadde mu malwaliro abafunye ebizibu ebyenjawulo nsaba Allah abagumye nsaba Allah abamalire njozayoza abaganda bange mwenna abatuuse ku makula Allah abawe mu ekyo kyemutuuseemu obulungi nsaba Allah abakwatireko mwenna gye muli ndi wamu ne baganda bange tuli mu kimwe muli mu nnaku naye mashallah nsaba Allah namwe nako yaki baganda bange abakola ku Spark NTV Daily Monitor embeera gye bayitamu si nnyangu wadde ennaku zikyali ntono naye si byangu nsaba Allah abagumye nsaba n'ensonga zino Allah ateekemu obwangu nsonga ki ziggwe ate baagiggadde kati omukulu yagiggadde yalina ensonga yo lwaki nzigale kyeya nsaba obuuze ku bantu balamusizaako bannyabo ne basaba banye bambita kugizibwe Jacob munansonyi wasiri bulungi nnyo badde ndabudde nja kubeera bulungi nnyo keberaawo ekibuzibu ki ndi mulwadde senyiga nnuma ate ampisa bubi ayinza n'okuntula ku kitanda ngakuyisa bubi nnyo kyampa taliwo yaggwawo zireko jja zinaazenja naye nga kyekiriwo obulamu bweyagala sinattabba weekend yo yali etya weekend yange nagiyingiramu nga ndi musanyufu oluvannyuma lwa genocide musale okunnyamba ku musango gwange ogwa Nile Energy ne gas abantu abo bagwira mu nsi yaffe naye abantu abakozesa kooti za Uganda okunyigiriza omuntu wa wansi so kugenda kukwajja mpola mpola baali baatubuzabuza nga batutambuza kati babitegedde nti ali interested mu musango bagenda gufikisinga date yagwo gutandika okuba nga gutambula so that is it tewali nnyo kyamaanyi kibaddewo kirala nyo kyenalose nga nfunye obuwumbi 10 nsaba Allah abukuwe obuwumbi 10 obwa dola naafugika nga obufunye olaba tubeera wano ng'ogenda Makindi n'otuvugako nga naffe tudda Makindi n'otugala sente za boda tuzikuwe ezere zirina linnya boda mwadamu nga kutambuza bigere obanza ntambuza mazzi sijjo badodda senga twali tukusanga odda muzeeyi Ntebe muzeeyi nga tudda Makindi ne tugala tudde ffenna Makindi muzeeyi mu bulamu bw'ensi tutambuliranga ku budget y'omuntu obeeranga ne budget yo era twalina ne budget erinnya boda kati weerina boda kati waki wazimba lwaki otusaba 10,000 za boda nga waliwo situlo onawo odda Makindi because mwajja nga muzi budget nze temulina ozikozesa ekituufu nga olina ozimba nze amafuta anywawo ga bwerere kyokka tusaba zitulekera nkulwaki sijjo wali odda mukoze eki sijjo wali odda ozibe kakinzibwamu omulema
Atuli mulema wa. Buli muntu mulema ku dunia kuno. Naye kisinzira. Nebaza abantu bakyano bano abakyano eno mu media mwe bali kunvumira muzeeyi. Teka naddamu ko mageza matinti. Bwabadde biri nonsense. Mumuwe level. Naye bakuvuma. Tebamvuma nnyo nga ggwe. Nala comment gye nasome yansanyusa. Bakuvuma tebakuvuma. Tebamvuma. Atoge ne bamvuma ne bavumira ku gundi endala. Nga Video eno. Wanza wali comment gye yansanyusa oba yali ani. Amagira bamu. Jacob, don't disturb your brain with a shallow man like this one. Kabaka is not comparable. Stay in your lane and Mzee Magala will stay in his. Stop intimidating anyone or else you will be like those who killed. Ibanga berekera okwono n'obwongo obwongo bukubongo obutone nnyo. Robimu n'envi. Buli muntu waddemu okwogera kyayagala. I have never seen a shallow host like this man. The guest is even fighting with his shallow reasoning. We common men cannot order the king Kabaka like he's our equal. Anta babogera tebamanyi byafaayo. Ebyafaayo babimanyi. Tebabimanyi. Ate biriwa byatamanyi. Nagamba omukopi talagira Kabaka. That's the statement which I told you last time. Kyogamba abajja. Nagamba omukopi talagira Kabaka. Abajja okumatiza Kabaka asiramuke bali baki. Omukopi gwedda. Nagamba omukopi talagira Kabaka. Kabaka Ssuuna bamusiramuka bali baki. Abajja bamubulira idea eri ebirungi ebiri mu bali abajja okunyunyula Kabaka. Nabo bubanga bwa Kabaka bwewandiikira. Ne bamunyonyola ebirungi ebiri mu Busiraamu. Yenga Kabaka nasalawo n'asiima Obusiraamu nga gwonookera ku makyo okumbulira ebirungi ebiri mu Busiraamu. Nonjagaza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nenkola ki n'ensiraamuka nganze. Kati kiti yali akola ki? Yali alagira. Teyamulaga birungi ebiri mu Busiraamu. Okay. Yali alagira. Topic yawedde tugiveeko. Ne wategedde. Buli muntu waddembe okukola kyayagala. Tojjaako muntu ndowooza ye. Kati wa buli muntu waddembe okukola kyayagala tolwadde kuba magala. Jana. Kyeya waliwo akantu kuwatadde ku status yo. Si ye stories zituleese naye badde nsaba tukoogereko. Kabadde kagamba, don't be a man. Stand up without last flower. Kadde kagamba kati. Akantu kadde kategeeza. Tulyanga makombo. Ogeranga omusajja asooka okuyimirira. N'olwanira omukazi gw'oyagala n'ogimirako yekka. N'ategeera ntya? Nti olidde amakombo. Omukazi waba ali mukwano n'omusajja omulala otegeera. Omukazi waba ali mukwano n'omusajja omulala. Wena status yange eyo. Tobeerako ku status yange. Niba omubeerawo omutya. Katata wakugasa ki? Soko oteekemu jasita ogundi ya Jacob. Tekuli data. Anti kajja kujja. Naye tolina data. Akyamazima siinaako. Don't be. Leeta. Leeta ate musira simu tagirina. Tutama. Gotupapya tugenda bamannaki. Esimu ya layisi naye kubonyaabonya ogituuka. Don't be the man who shows up at last flowers. Tubeera musajja asembayo okutwala ebimuli omukazi. Bala abasajja bonna bali bayimiridde ng'atwala ekirabo yasembayo yali akeeki. Kati bagamba tobeera musajja oyo asembayo okutwala ekimuli. Beera omusajja asooka. Basajja bangi nnyo abali mu Uganda bano bali amakombo. Obanga omukazi tomugulira kaviiri. Tomugulira ngatto. Tomugulira kiteeteeyi. Naye ng'omuyita nti mukazi oba girlfriend wo. Totawaana. Manya oli mu kulya makombo. Waliyo abalala. Waliyo abalala abalya. Okay. Abanyirize ekigo ky'olya. Nkofuna. Ekimuleeta ewuwo ayinza okuba nga alina akwagala mu mutima. Naye nga tosobola mulabirira. Kibi nnyo okubeera n'omukazi gw'otasobola kulabirira. Era kibi nnyo okubeera n'omukazi nga gw'omusajja receiving sex okuva gy'ali. Niyo waga nti munnange neetaaga emitwalo 10 n'ekizibu nga tomuwa. Kivaayo abakazi b'ennaku zino abafumbo baayize bategeera nti yafumbira omusajja omukopi
afunayo omuntu w'amabbali abesabesa obufumbo bwe nga mu mwezi ajja mulabamu emirundi gy'ena. Ngenze wa jjajja twafiiriddwa, maama mulwadde ngendako mu kyalo. Ngenze wa jjajja twafiiriddwa, maama mulwadde ngendako mu kyalo. Ezo ziba nnaku z'oli ateekamu ssente. Beekwasa nnyo ebyo. Twafunye ekizibu ku kyalo. Twafunye ekizibu tulinayo olumbe. Tulinayo olumbe. Maama mulwadde, taata mulwadde. Ng'omanya agenda w'oli. Agenda w'oli. Amalayo ennaku nga 3 adde ewuwo. Yes. Omanya akameeza, ekigambo kameeza kyava mu bajjajja baffe ab'edda. Omukazi gwe gulinganga omusaala gwe ogw'ewaka. Nti wemuwa emitwalo 2 waddembe okukozesako omutwalo gumu n'afiisako omutwalo. Era ogwo omutwalo guvaayo mu biseera ng'omukazi ali ku kisenge oba ng'obufumbo oba nga ddala abwagala ng'ali ku kisenge. Bw'otegeera nti omukazi takwagala gwe gwa mu kizibu n'oba n'emyezi 7 n'ogwa mu kizibu tasobola kubeera mu myezi 7 oba myaka 7. Bw'oba wadde n'emyaka 7 n'ogwa mu kizibu emirimu ne gigenda, emmotoka ne bagitwala ne babagoba mu nnyumba, tasobola kubeera nayo emyezi 7. Tasobola. Buli mukazi ali ku nsi mulimu omusajja ali mu inbox yamugamba mpa chance nze ni mwefu okusinga kwoyo gw'olina. Naye yerekeza bwerekeza naga nti kanfu kasinge kwoyo. Era newewuunya nnyo omukazi oyo okubanga relationship ewedde emyezi egyo ne bamwanjula. Si because mutamutegereddaawo kati aba yava dda ng'amuyina abaddewo mu process gwe byotamugamba ng'abimugamba. Basajja bangi nnyo abali mu bufumbo bakoma okuwana baagala baabwe. 80% abasajja bazali mu musumbu tebawana baagala baabwe. Bamuyita mama gundi, bamuyita mannya gaabwe. Okitegeera. Naye kati mu basajja abo waliyo omusajja ate abesabesa omukazi waabwe. Amuwa obugambo obuwoomu gwe bw'otamugambako. Amutwala out gwe gy'otamutwalako. Ayinza okuba nga tamutwala out ng'akimanyi mufumbo. Okimanyi abakazi abafumbo bangi nnyo ebitundu 8 basobola okumala emyezi 4 ng'omusajja tamukutteeko. Naye ng'ate omusajja oyo emabbali ate yaalya n'akkuta. Nkufuna. You understand? Ow'ewaka akoma awuza nkooyi. Yes. Naye leero sirina appetite. Yes. Naye n'abakazi babyogera. Ate wotandika okukeera ku makya omukazi watukyogera nti munange enkooyi. Ndi mulwadde olubuto lunnuma. Siri mu feeling omutwe gunnuma manya omukazi oyo waliwo omusajja amukkusa. Omukazi yegatta n'omusajja ng'amwagala dda okuva ku mutwe w'omutima kasita omukazi afuna omusajja omulala n'amugyamu empale atandika okuba nga afuna excuse ezikwemesa gwe okulya ettooke lyo omusajja lye gwayagala. Nkufuna. Tukikolere ki? Nona kyosobola kikolera. Lwaki? Because emyaga gijja ne gigenda. Ekyo kituufu. Omuntu osobola okubeera nga buli kimu okiyina ewaka nga n'omukazi agamba nti nakwagala ng'omiremu n'abaana 3 naye nga mu mutima takwagala. Nkufuna. Nga yakukyawa dde wanga akola mistake egyo nemuleetera okuba nti yakukyawa. Omukazi asobola okubeera naawe nga yakukyawa emyaka 5 emabega ng'amukola ekintu wakiti oba ng'amugamba ekintu wakiti nezijja zireeta oli just amuggulira oluggi ng'ayingira amugamba ng'onyumye kaba kantu kati n'ennyo kati oluggi omukazi oyinza okuba ng'olina emmotoka nga mu bulamu otomuggulira nk'oluggi kisoboka gye bali najja afuna omusajja nga wa taxify n'amuggulira ati oluggi ekyo kati kana kitengula omutima gw'omukazi luggi lwokka bwe luti omukazi n'ayingira n'aluggala n'abeera n'akantu n'amugamba omusajja oyo ng'ali jento ekyo ne bannaye abakazi n'abeera n'akagundi wanaga banna olugero luliko n'akajjako ekyo kana kipangula omutima gw'omukazi n'akubamu gwali naye wano n'amugamba nti bannange onyumirwa engoye ennyimpi ekyo kyokka nekitangula omutima. Ebintu ebitengula omutima gw'omukazi biba bintu bitini nnyo ng'ebintu ebitengula obwongo bw'omusajja kaba kantu katini nnyo kabina ntumbwe sikini maaso beere simayiro n'ennaku zino emimwa kyova abakazi bagezeza nnyo emimwa bagigezeza nnyo ate abalala bakozesa nnyo nga gino egyaffe giri nakyo kati egijjo kiba kitegeeza kitegeeza ki kyekimu ne giringa ng'egyagundi
ejange tegifaanana gye ssebo gyonna midduka kati zaalina pink lips. Omusajja alina pink lips anyuma okukisinga. badde sikimanyi mu bulijjo oli museeko Kakati bakazi bangi bagenda Muzeeyi. ne bazigira bakazi bangi nnyo bali mu relationship ng'omusajja we yamuvaako dda akola bibye naye akola bibye nga bali waka naye nga bali waka buli kimu akikola n'akirekawo awo wakirekawo n'ategenda okukola naye nga n'akwata mu sikaati ng'agenda ewooli gw'ayagala ku mutima naye nga tasobola kuva mu buvumbo bulekawo nti aleke abaana be ng'aliiza kibuyaga oli ajje nga tokyalina buli kimu nga tosobola mulabirira agende woyo n'abaana be bakulekere. Kati tobeeranga omusajja asembayo okutwala ekimuli w'omukazi kubanga ojja kulya amakombo ojja kulya ke bayita akaseerezi olwo badde kaawo edda simanyi oba kino wakikolako edda etwalenga tuva tukuba endongo mu ssomero ne mufunayo ekikazi mwagenda nga mpalo tukoze bintu naye nkuza okutuuka wano we natandika okutegeera nti okusheyaringa omukazi kintu kibi nnyo. Nati waliwo ebintu bino bibiri byanjawulo. Nyinza okuba omukazi waali tuli ba mikwano nze naawe n'omukwana nange ne mukwana naye nga ffenna tetumanyi ekyo kirala. Waliwo ne kino tesobola kuba nga n'omukwana nga nze ne mukwano gwa jingu ne tukola omukazi omu ne tutategeera tekisoboka naawe tekisoboka ate kyenkugamba kisoboka ng'omukazi akimanyi tuli ba mikwano tobalabangako abakazi mbamanyi mbalaba. Emakindi awo waliwo omuwala yagamba street ye Makindi yonna agyagala gikolako emikolo era awo tubeera ku street n'abakolako emikolo era jingu yawona jingu mbuusabuusa wawona mulabawo nnyo jingu wawona naye yakalya 12 naye ng'akimanyi mbu ba mikwano 12 era kyemmanyi naawe ayinza okuba wali oyiseewo n'agamba oyo that is not my type blood. Kati waliwo n'ekirala kino kati kankusoke kubulya munzaani ondaba wano bwe mba siri ku radio oba ku TV ekyo kituufu lwaki mbeera wano olina biweewala sikyalina maalo g'akafuka sikyalina jakirizi y'akafuka otyo byonna nabikola ne mbimale nga nentawakkana omanyi kutawakkana mu mutima nogamba Allah kyampadde kyekyo stage zempisemu okutuuka wano zanyamba okushepinga omwoyo gwange otyo era nyongera okujjukiza nnyo abakazi yonna gye muli abantu tebakyasaddaaka kuyiwa musaayi abantu bakozesa seksu okusaddaaka kabe mukazi asobola okukozesa seksu okusaddaaka kabe musajja asobola okukozesa seksu okusaddaaka omukazi watuukira okukozesa seksu okusaddaaka eitha nga yeetangira kye baamuteekamu nga alina okukiwa omuwendo gw'abantu nga bamugamba nti olina okufuna abasajja nga 10 bolina okukiwa kikuveeko nga tanaaguweza tasobola kuwummula paka ng'aguwezezza. Omusajja bamugamba bw'oba oyagala kuganja bw'oba oyagala okuganja kwekuba ki ng'okola ku mulimu naye ng'olina olutwe bosi otakukuza okufuna obuganzi maaso g'abantu ogwo omukisa guli mu mukazi guli magulu ga mukazi n'akikozesa okwagalwa omuntu nga akwagala bwagazi tolabanga nze bujo nabuuza omusajja ono nembuuza gino sali musale waki ayagala nyo type yammwe abalasitalasita bwe batunga jingu omulaba nga mubuuza ensonga bannamaliri oba nangamba ekigambo wangamba sebo nziukiza mu kyewangamba paka nakitegedde nga nze sijja kwogera ku kamera okitegeera sex saddaakiro ly'obugagga sex saddaakiro ly'okumanyika okumanyika kuli mu bayimbi kuli mu bizinesi kuli mu kyaki kuli okumanyika kwe kuleeta emikisa egy'enjawulo nkufuna omuntu asobola okukeera mu makya n'abeera tugeze nze nategeeregenza nnyo lwaki omuyimbi asobola okwebaka n'omuntu n'atamuddamu mwebakako abalina byamutaddemu nkubuuza buuza lwaki omuyimbi asobola okwebaka n'omuntu n'ataddamu kwebaka naye gooza ki anti omukisa gw'omusajja tegulina gwa mukazi nkufuna omukisa gw'omukazi guli guba mu mubiri gwe omukisa gw'omusajja guba mu ntuuyo ze
entuuyo mwe mulina entumbwe njogera entumbwe bwekitegeera kyeki sagala kuwemula bibyo kisabike nyinza butasobola oli musiru oli muganda wakitosabika kinnemye kinyinze kimusango kukikunyinza entumbwe kyekiwamma kingu teri muntu akulaba entumbwe kyeki okwegatta amaanyi nedda sebo muntu agamba abaana abava mu ntumbwe zange abategeeza ki bava maanyi gange muno mu sex so jibuto amujjawa twamusanga Makindi naawe yandaze wammwe waliwa Lubaga road naye kanyumba kitemukamenya nemuteekawo flat wenasomberanga ku gundi ku Kampala SS akimbo kali wako kituufu wakitemukamenya nemuteekawo ennyumba etegeerekeka amagezi we bali kugatuwa tugenda kugatwala wenasoma kunabagega primary school gye bamenya gye batunda simanyi ettaka lye babba ekyo sikimanyi era Nabagereka sikirinako bujulizi baakera nga akayumba akaweekali kati bulijjo munaye sementi oyo gundi nga twali tusunya omuntu waawo twamukyunyanga ani fe abaana bagundi ba Kampala SS nga mukinyani oyo oba ejjajjawo oba yani nanyini waawo twamukyunyanga nanyini wo tewamulabako abadde ki yafa ddi yafiira mu lutalo yafa mu lutalo ani yali abeerangawo yenna yaliwo mpozi gambe yaliwo naye woba ogamba nanyini kati wakite mukatunda nanyini jjajja wakite mutunda jjajja naffe tetwamulabako wakite mutundawo jjajja yaffe yafiira mu lutalo wakite mutundawo amagezi ogatuwadde gavumenti baliyitiriza tugenda kukikolako muli bameka bakadipendingirako oba bataano nemulimu okwekolamu omulimu inshallah tujja kukola okuzaalibwa mu kika ekinafu ky'obwongo nawe oba okoze loosi mwine ettaka eriri wathi biliyoni liri mu Kampala temusobola kukolako development yonna wadde n'emu nga nemukera mu baki nemugenda mu banka nebaga ntimanyi lya Buganda lya Kabaka tulinayo ekyapa kyawo ani akitereka kwasuula ndi olina obukitereka mukulu waffe so yakye ekituufu kale ate mukulu wamwe musiru nosonyiwa omuvuma ettaka eryo libadde awo eri bano abasekete badevelopinga mwe muli awo temwinamu katulaga nti koba tutekawo akiriwo siteero kale ekikuluma ki kubeera basiru nga mulina ekyobugagga tukyakikuza mashallah tekiwasukkawo bwe basuubira nti kijja kusukkawo ate kati gye tugenda bajja kutukisira bagambe batemukkiriza kuzimbawo mutekewo parking eyaki nga bagamba we batu because standard eyensi gyekulaakulanamu awo tujja lwanirira ebyaffe ssebo ge mazima biri byaffe amateeka gajja kujja Ntebe road eyo giraba nga weeri nga tebagalako nyumba ya yumba webuti nga tebagalako mashallah ekirungi atuwadde amagezi kiripo ngenda gitema gisindikire mukulu wange era nansonyiwa omuvuma ali luddawa asomesa nabisunsa musomesa yakava ku ijja kati aje empejezi yazimazeeyo omulinda afe muleke mulikayanire ngaoyogedde kinene kwanga Uganda wetu bweri mwinda abantu kufa nokamutegera nti si mwana wange kyokka obadde mulamu tosobola kwogera nti munange Jacob oyo si mwana wange nemutusumbuwa nemulengeza omulambo bannange nze bannange kyova nze bannange alina omwana wange yenna otyo muleete nga nkyali mulamu mutwale ku DNA mpuliranga alamba kati tiimu ya DNA enalamba dda ku YouTube channel yange ogamba otya alina omwana wange muleete mutwale ku DNA kati oba kyekyali ogumerisa woofa ne bajja terina ekintu kyokka kyenina mu linnya lyange emmotoka gyenvuga naye ebisigadde byonna ate keyafunye endagamuntu emmotoka gyenzitamu okufuna ngenda giteeka mu linnya lye woofa ne babaleeta yes si bange bana evidiyo eno badde saba gitereke buli kisa alina omwana wa Jacob yes muleete kati nga nkyali mulamu mutwale ku DNA lwaki omwana soka mutwala ku DNA because
kati nakunyumizaawo akagero omusajja alija yamanyi nga tazaala ng'akimanyi naye omukazi n'azaala n'amugamba nnyabo nze bagaasizaala bwete nga neekomya dda anti wewekomeza osobola okubeera wagukyangira kuba gwe kennyininyini weewaako obujulizi ebyaddala byo sijja kulimba nti sex tekyammalamu nnyo nkoze buli kimu kyomuntu kyowulira nti nookoze nkoze zirikodi zinagana nina kyaliwo bamuyita baamu ali mu Amerika baamu oyo nga tukola likodi nga mugamba nti gwokoleza kino nze ngenda kukola kino naye kati baamu yafuuka musajja mukulu era mudde ono munyumizaamu nongana naye twejjukanyamu namugamba baamu kati oli ku likodi ki nakunyumiza simanyi mu Brazil bana baamu kyali wange mwagala nnyo ali mu Amerika eyo essaawa zino Jacob kuba kino kyangenda okwogera kyo tukirize tugaane ku duniya kuno buli kiisi ekitonde ekissa kigenda kukomba ku mpeto kye bayita okufa fena tujja kufa Mungu wakujjululira essaawa zino oba ddi nga essaawa zino Melissa gwe tumanyiye mwana tuba tuli mu lumbe tukumya omukazi asooka najja owookubiri kale kangambe babiri bagamba bano abaana ba Jacob bakolanga batya abalibeerangawo sijja kulimba simanyi baana bameka be nnina because ndi musajja ate nkulidde mu Buganda ekyo kituufu nti mu Buganda omusajja bali bwanzaala era mulimu abakazi abamu b'osobola okwebaka naye n'afuna olubuto nene asirika gye bali ne mama omukazi ajja mbulamu ojja singa ayagala kukuzaalamu buzaazi agambe kati ng'omwana waliwo omukazi ono alina omwana wa Demako waliwo omukazi ono alina omwana wa Conscience mu Uganda muno dansa waliwo omukazi ono alina omwana wa gaye bamuyita Red Rat omwamulabako mmanyi Red Rat namuwulira era ayimbanga Master Parrot nga era ayimbanga gundi bamuyita ono mugenzi Mr X so mulimu abakazi nga bali enaga nze kamuzane muzaazi ebisigadde byange nga tafaayo so mistakes abasajja tuzikola nitumasamasa abana nga tetumanyi kituufu kyova nti no mu kufa kiba kirungi nnyo neze kyennenya waawano kwe kubanga omuntu bakwetedde omwana ng'okyali mulamu naye nogala omutwala ku DNA n'osirikirira n'ekintu kino ng'okimanyi omwana siwo n'okiriikirira nekikuluma oba ng'oli mu maka ng'omukazi ali azaala mabbali naye nga gwe okuza naye nga kikuluma tolinda kubeera nga tokyasula kwogera gwe tukolanga tutya nze temuziikulanga nze mukebera DNA nze nja batta buli ananziikula nja mukyalyanga buli kiro twagala kumanya abaana bano mubaleete nga ndi mulamu bate mbalese nga mulemu baleke babeere eyo osobola okutandika ekika kyo ng'oli wekka n'ofuna sente n'ogula ekijja kyo abaana be bataleeta kati ng'okyali mulamu si babo si bange ekyokuyiga wakifunye mu bakafeero yes wotunulira gundi public kyeya ate DNA omanga mugenda kukola DNA mukolanga DNA ye UK si ya South Africa ate Uganda naye Uganda njibuusabuusa nganze kubanga Uganda yemu ku nsi ekyasinza okubeera complicated osobola okukola ekintu kyonna mu Uganda okubuuzawo obujulizi teri kitasoboka govanko muntu n'owaaba omusango omulamuzi n'agamba nti bakuwewo ssente z'otadde mu musango naye n'atakuwa ze wakolera nga katukwezi wataddemu omusango oguveeko naye ekyakutula mu kkooti nti tebakusasula takyogeddeko n'akibuusa amaaso n'akuwa z'otaddemu naga kati omusango gugweraawo wotunulira kyeya embeera eno eriwo public eyogera bingi okusinziira buli omu kyanjawulo boogedde naye ekibuuzo kiri nti bafunyeemu ekyokuyiga oba tulina kufunamu kyakuyiga ki mu bino ebintu Paulo Kafeero Abannayuganda tetuyiga Abannayuganda tetuyiga gwe olina kiwayizeemu nze nayize kiriwa kimu kyokka kyokka tetulinda kufa bantu kubana ku mirembe nakwambula bw'obanga weeraliikira nti omwana si wuwo mutwale ku DNA ng'okyali mulamu gufuna omulalike oyinza okuba nga oyagala omukazi
ng'omukazi omwagala nnyo naye nga sobola muganda munnange omanyi twemale naye ng'akuzaalira abaana batali babo naye nobakigumina mulimu abasajja abaguma ng'alina ssente zitabifaako ebyo ng'era akimanyi abaana nga tata wansi mumu omusajja nga ye tata wansi ng'ayagala kulaba nti buli mwana yenna abeera mubulamu obulungi ng'asomesa nitulinda kufa kuwandika ddaame munnange muzeeyi ge mulaba oyo asinze taata we bamwita gundi asinze kuca kuba mulimu omuntu anoonyereza ku mukazi we abantu bonna bayendako n'abategeera n'abiteeka mu ddaame tolinda kufa tolina okuba nga wakamwako tekakyakasobola kuvaamu ddoboozi bwosobola okutereeza ensobi za mukazi wo baza famire zitereeze ng'okyali mulamu ng'otegeera nga tebannaba kutegeerera bwe bakutegeerera ofuuka ekyesitaza bwe bakutegeerera ofuuka ekyewuunyisa mu nsi abaana 24 ne bavaako abaana 4 abaana 5 25 ne bavaako abaana 4 abaana 21 nga bonna si babo hawo naye n'osirika nti otya okuswala banandaba batya tekisoboka kikyolaba mu nsonga ezo 25 kuliko 4 ne guli omulundi kubajja 4 21 bagamba tekisoboka okusinza story woziwulira ziri complicated kyova nange sesiga DNA eya Uganda nganze siga tojesiga gwenga gwe owandowoozayo abalala tubagambe muno temugendayo era tebatukwata obubi olwa ddembe ogenda gwe gyowuliramu emirembe gwe olina gwe naye nze eyeyuke gye neesiga lwaki eyo because tosobola kukwata milioni 3 ogula omuntu yasoma nga yasoma ekintu kyayagala ziba nyingi nga yasoma ekintu kyayagala wano mu Uganda tulina abantu abali mu bifo nga tebabyagala naye nga just bayiriwo yambeera oli nga musirikale naye nga teyabwagala yali supposed kubeera dokita okitegeera kati ensonga ki nga ndino mu Uganda ne South Africa sesiga kubanga ekizibu kiri mu South Africa kyekizibu kiri mu Uganda corruption eri buli wamu baana bagamba ebifu bayinza okuba nga bituufu bayinza okuba nga si bituufu but beetaagwa okumanya amazima anti guno sigwe gusoose sigwe gusoose but beetaaga okumanya amazima nga gavudde mu ango etaliimu nti ono mumanyi ono njogera naye ono simanyi nga eri nnuto naye interview nga zisusse mu bo era gyo nadde ku Saturday kusanyuka awo nga kuliko omu baganda bakafeero ono omweru namugala alekera okukola interview because mukola interview ojja kukola mistake nga togigendedde gikola mistake nga gwe olowooza oli mu butuufu ku ssente kwe kwabaddeko olwamiti Lord Bitem nono simanyi sino avesudde nomitaani Edmizaya owekalangalo namagala tubadde ku seeti okwo era abaddeko tubadde mu kabampaane naye gwe olina ekyokufiira okusinga ffe nkusaba bw'oba nga alinda kuhostinga kwogera ku DNA kuba bakafeere babuuze ndi nani ku seeti oba yogera bibye leka kubyogera ng'abali bantu kubanga bajja kujerega bajja kuza onoonya bya bugagga oba yakitadde mu nkola gundi oba teyakitikadde mu nkola yamanyi naye nze kyemmanyi babadde ku kiboozibozi ku mande ku gundi tewali naye ku Saturday ku mande ebadde ku kiboozibozi wa ne Bruno K live ku TikTok ate bwe busiru bw'abantu ekyo vante kafeero takisobola kuwumula mirembe akakati mbadde manyi kiwedde tosobola kuwumula mirembe nga bakuziikula bakola biki ofuuse ekisekererwa bakwogerako oli ayogera babi buli muntu asanga byayogera tosobola kuwumula mirembe ekandi muntu okuwumula emirembe ng'abaana bolese ku nsi bali mirembe yani asatula ebintu bino byogamba tugende ku dini simanyi nekyo bumanya biwanvu question mark nyingi biwanvu ate biri complicated ebibuuzo bingi ansa ntono ansa ntono nnyo bano abimu bagenda kukola bati balina okufuna amazima era balamu yakyeyimbamu sinsi bagenda kukola South Africa ani agenda oteka musente muhoozi Kaniere Rugaba
bagende South CDF bakebere eh byo banaabikiriza osanga bajja bikkiriza kwa bino osanga bijja kuba bizibu ku accessingibwa. anti wano baatugamba mu kusooka twagala tugende mu gavumenti etukolere gavumenti yakoze bagamba nedda ssebo tekijja kusaba balina ensonga zaabwe ate oziwulya ziri valid zirimu omulamwa ng'oziwulidde naye bano abaana abaasikaddewo kuliko omuwala ayogeza maanyi kubanga ye kyayagala akimanyi anti yeerabira mbu muwala ate kikiri kuwonoonya amazima kati omukazi abba akalulu abakazi bena kuziba kyaswala omukazi omuleke waka nasitula ebintu byonna n'abitwala omukazi akusiba omwana atali wuwe omukazi asobola okwagala muganda wo omukazi asobola okubba ebintu mu supermarket omukazi atema embizzi atema ennyama omukazi avuga booda omukazi asindika ekijji omukazi asima ttooyi omukazi asima entaana omukazi anaaza emirambo omukazi akola buli mulimu gwonna essaawa zino kyova ensonyi takyaziina omukazi takyaswala yakala abakazi baakala baafuka bakalu golo nooteesa otya nentesa kiri kimu kyokka zino nga zofiirira amazima ala ajja kubeera kusaidia katubasabire mashallah. nina mukwano gwange yaŋŋambye emboozi eno nsaba onyambe oginteeze wa Jacob simanyi kyakikolera naye njagala mpe ku magezi ekyaki anti ngenda kikunyonyola yasanga omuwala mu bbaala n'amwegomba olwo nnyini olunaku lwe bagenda bonna omuwala yali tanywedde mwenge ng'ali bulungi nnyo nnyo kekyo ayikola bulungi nnyo ne batuuka ewaka ng'ensonga ye alabika bulungi omuwala biki naye ensonga ziri tezimalaayo bwe teyabikola birungi. N'ekirala omuwala omuvubuka yasooka n'agendako ennabigalo kakkana nabigalo olwamaliriza si muganda munyarwanda omuwala n'amufukira omusulo yafuka kati omuvubuka abuuza omuntu abadde tatamidde ofuka otya ku buliri ayagala kumuta naye anoonya engeri gy'amwegobako nga tataddewo kibeera muwala kugamba mbu kino kiyaye ekyali kyagala kunkozesa kyangu nnyo ekyamunyiiza kufuka ku buliri kyangu nnyo nti olaba ensangi zino ffe tuleetedde abaana abawala okukola ensobi nnyingi tubasaba ebintu bingi nnyo ate ffe nga tuteekamu kitono gweteebereza tomuteesetese bwongo bwe tomuteesetese mutima gwe tomuteesetese mubiri gwe omusanze mu bbaala omutudde waka ogenze nabigalo omwebaseeko akufukidde owulya kikutamye gwe noonenya muwala ate neweerabira nti omukazi kati yamutenda nga yamutonda olina okusooka okumuteekateeka okuwa ekyo kyoyagala. Ffe ng'abasajja tuwoza masaka nnyindo kokyusizaamu nogera mu missionary mu dog style oba butterfly oba side by side oba 96 oba window shopping ezo za style za sex anti kyo ebyo byonna nabimubuuzizza naye aŋŋamba omwana yali tayagala kiisi omwana yali tayagala kumukwata ku bbeere yalina ensonga ze mulimu abantu abalina principles nga bakazi nti ng'agenda okukiisinga oba akutegedde oba muyingidde mu mutima ng'agenda okuba nga omutima gwe kikinaga nti no tupapa nnyo okusaba abakazi nga tulowooza nti balinga nga ffe basajja ffe abasajja tusobola okumala anyhow naye abakazi bakuteekateeka bakazi bannyo bali mu bufumbo nga takkeera mwekika kutuuka ku ntikko ya mukwano nga tamanyi wekiwulikika. Emyaka 10 emabega nina omuwala gwe nayagalako n'anyumizaako muganda yali mufumbo namugamba omuvubuka oli yantusiza ku ntikko y'omukwano naga tekisoboka nagamba aga Katonda yantusiza ku ntikko y'omukwano omukazi
bwe yanyumeza najja mu inbox yange jajja ng'omuntu omupya atalina connection nange ye ng'ayagala kumanya ddala nsobola okutuuka ku ntikko nga ye bwe yamala okutuuka ku ntikko nategera nti omuganda w'oli yatuuka ku ntikko naye wamukolako emikolo kyekiri yenga nti buli kimu nkikoze ngaaza kakati okutuuka eri njagala kukwatako mu ngalo kyobala saagala nnyo okwogera bintu by'amazima kati si kyekikoze kati atandikisa okukola bintu bya serious atandikisa okukola bintu bya kisiru oŋŋambye buli kimu ekikoze njagala kwebaza omulimu gw'okoze ate owulire naye oba otupapya ng'olagawa ku street aba papa alagawa oli mu bya kisiru oli mugwagwa ngezako kunnyonnyola okugyayo ekintu kibuuzo ky'ombuuziza ate oteekamu katemba ensirise taata nnyonnyola leka kuzanyira mu gundi z'abantu tugende mu maaso nze mbadde nkwebaza bakazi bannyo bali mu bufumbo tebatuukako ku ntikko y'omukwano obadde okyaliko oli omukazi anvuddeyo kolondayo kifudde nnyo kyakulwanyisa gye ndi kitya nkuyeyereza mu butatuuka mu ntikko y'omukwano ffe ng'abasajja tutuukira kulya toswankulwa busanguzi kulya kumira naye abantu be tutulye ne tumira baagenda ku myaka 12 oluusi 13 oluusi 14 ne bakyalira ensiko ku myaka 13 oluusi 14 15 16 ne babateekateeka okufuuka bakyala baawo muntu otyo n'asika enkuuze nga mpanvu bulungi nnyo ninaatuuka ekiseera najja gy'oli nga tomanyi mugaso gwa nku nga gwomanyi enku za kukozesa lulimi kyova olaba nti esaaza mulimu bojja okusanga basheeka bagamba bazisaleko obeera n'ekiwuduwudu nga kiri mu buliri nga tekituuka ku ntikko tekirina fiiringi bw'oyagalira ng'ali awo oluggi luli awo luggulewo ruti because awo wava obusomi bw'omukazi bw'obugjawo ng'abalabe bakola abasebbeyi omukazi abeera kyangaala aba ali awo akuzaalira n'omwana gwatalinamu fiiringi nkikuddiremu akuzaalira n'omwana gwatalinamu fiiringi so w'otuuka ekiseera n'ofuna omukazi muteeketeeke mutegeke katono yaddayo owa bbaawe ani nabivuddeko ddeeyo tebikukwatako nagenza okukola nti story gye nkugeza kukuddi omanyi aganya okola ebintu ebipractical ng'ate gwe ate ekyo okifudde kyakunyumyako kikyenkozaawo tuli ku kirala olesa kati yaddayo bikwatirako ki oba yaddayo gwe wasigala oyogera naye lwaki obuuza twagala tugireyo abantu story yo ate si mubaire ozoyogera story nze ebintu bingi byozoyogera omusajja ava yali Canada nasomesa omuwala wano n'amugamba sikusanga nga siri bagijjeeko wendi kusanga siri bagijjeeko bwenkuteera ngonziriza nze nkutaddemu n'asoma bulungi asoma medicine musawo n'omusajja musawo eri bonna ba medicine n'akomawo n'amwanjula n'amukuba embaga ku Serenaawo yamutwala kwa ne munu yaabwe nga tebanagenda because era nakufuna ebipapula amutwala e Canada babiri naye agenda omusanga nga eyebitanga ku ebiri nemulemu okukola ki okujjako yandaba ku ya Simon ono Kawalaata n'anoonya ku TikTok najja mu inbox yange n'ajja ku bujje bali karavu yo namba nenjimuwa n'akubira esimu n'agamba nina ekizibu n'omugamba kiki saba kubo saga kyogera ku simu kya kumitinga nembuuza wa tosanga ku Serena nangwe n'emmere ya mitwalo 10 yimitwalo aga nambuli ekizibu kinaga nze naga mukazi wange yeekuume kyeyakola naye natuusa okulya keeki nennema naye akunja munfunire omuntu agijjako nomugamba ate lwaki nkufunira nga nze wendi tulowooza bintu bisinakugambako nemugamba olina sente mmeka nagamba alina akakadde kamu nemugamba ntono nagamba kiyinza okugwera mmeka kiyinza okugwera miliyoni zinga 2 oba 2.5 nazinoonya nemufunira omuntu kati walyako mmeka nga gwe block
Sali sina wadde ya 10 kinali. Naye. Ono yafuna ssente n'afuna n'essanyu. Nafuna n'essanyu. So abantu mu relationship balina ebizibu byabwe. Nekyeya. Sokoleke nga tonagenda ku ekyo kintu. Nga tonakuva ku ekyo kintu. Mbeera ntya naawe ewaka nga nina akafaananyi kenkuba mbu Jacob oyo Omukazi gw'olina gwazalamu abaana gwamusigwa amusookako. ekyo kyanjawulo. Kyeya. Katonda yatonda emmeme y'omusajja bweti kanje kunnyonnyole kyatalabye nga takirabye n'amaaso ge waati. Ate yakiraba. Ekyo yakiraba olw'ensonga akirabayo kyeya. Olw'ensonga ye owakana kuyiga owakana kuwakana. yafuna omuntu n'amutwala. Yawula. Mulimu n'abasajja wano mu Uganda nga takyakera kumakya kukola kuba saluti. Naye ng'afuna abasajja ne bakuusa mukazi we. Niga bikomaawo. Tekisobola. Tolaba. Jingu agamba budde buweddeyo. Jingu obwa producer betugenda bomujjako. Osha. Otwala Osha. Ona awakana. Nti beere eyo ojjangu osoyogerera wano. Ndi awakana. Nti omusajja yali tava Canada. Ngalaga muyambako omukazi we okumuggyako embeerera. Genda namaddayo. Yatwala gwe. Addayo wamma va mu byekisiro. Naye kati mbeera nga ndi naye mu buliri nga nkubamu akafaananyi mbu nze yakufunira omusajja. Amwenamu kati abaana aba. Babiri balongo. Yamutwala mu ddwaliro omusajja n'amukebeza. Weyamala okugijjako n'amira eddagala. Era utafuna lubuto. N'akwata ekkubo. N'atwala mukazi we. N'agenda ye n'atandika emikolo. Mulimu abantu abamu nga tasobola kuggyako mukazi embeerera. Mulimu essaawa omukazi alina emyaka 28 nga mbeerera. By the way mulimu n'omuntu nga yakugamba bukyanga mbeerawo sifunangako mbeere. Bw'era ogifunyeko? Oli mukazi eyanziba ssente zange. Kati yali mutofu okubba. Kati w'embeera wali okedde kumakya n'akudde omuggyako embeerera. N'omusango ino omuwa ssente. N'akubiranga essimu togala ng'oggimu oba gwe watwala ey'ebitanga bye. Watwala siiru ye. Watwala akaliira ke. Ate oddangawo kompla nedda gwe wasinga okufunamu ennyo. Nkubuulira gwe asooka okutwala omukisa gwe ogusookerako ddala. Lwakuba naawe aguyina tomanyi kyagukozesaamu. Mugagga wa alirira ku nsiko. Ani? Omugagga w'e Masaka? Yani. Lwasa? Si mugagga wange. Alirira ku nsiko omukazi yamututte ku gundi bw'ayagala kumutta. Ono yeyerusa. Lwasa alina abaana. Kituufu. Ate nze Lwasa byankola nze natikola ku Senyuka TV nga tuva ku program. Yalina omukazi katamukube. Omukazi katakube Lwasa. Ng'ensonga. Yadda ku program n'awaana oba yali kiwala ki oba kisenga biki kibeera nnyo ku TikTok nga kina amaaso. Mu maaso g'oli. Ng'atudde wala alaba ku TV. Omukazi asirise. Yali azze naye. We yamala yavuma Lwasa okuva program weta okuva Senyuka weeri paka mugunda naga ntizo okusamba nze. Nemugamba osokola ki? Nzoro musamba yesiriwaza. Ngamba nze Jacob so akutuka ku level eyo. Nati nane sacha yakola kibi. Omukazi atudde balingo oli mukuwana mukazi mulala. Nati yawula ebintu biri omuntu babukyaza. Alina okujja personality y'omuntu gye bamanyi. Kati Lwasa bali bajjayo kintu kye kyennyini. Ko ngene kyamala abantu baagala okuwulira. Alira ku nsiko. Era saganya ku discussing Lwasa. Lwasa. Si kyali wange nnyo kiri awo. Bali bonna bayogerako bakyaliwo. Ate muwe kitiibwa abaana be nga basatu mikwano gyange. Era twamala program nga Jacob wakira mutugambira ku Basanyuka awo. Tulekera kutuswaza taata atuswaza. Ebyaddala. Abaana. Bayita mu bulumi. Yes. Naye omwana waaviirayo okugamba naye taata lekera. So kati so akelema kyakuddawo kwogera ku Lwasa because ekimuli emabega mulimu bakyali bange. Kitegeeza beebo abaana boosanga n'ayagala okwegaana taata we.
ngala tata byonna kikuzayo edda bwe twabeeranga ku ssomero nga mulimu abaana beekwaka bazadde baabwe nti si mama nga oyo mukozi naye nga mama yamukyalidde nkofuna abaana baswala olw'ebintu ova nkuba taata omugwagana omwana n'abakola emistake n'agiwagira anti mbuyo taata nti oli omwana yatadde akatambi yakoze erinnya naye ng'akuswaziza mu bantu wakuza kirerya wakuza omwana atalina amakulu. Ensangi zino nze nagamba bwanga oli musajja nga oli oli ku tiktok yange wegendereze nnyo omukazi awemula ensi otyo omukazi abeerabeera mu ntalo omukazi ayombayomba nnyo omukazi atambula ebituntunu nsanvu nga ali bwereere mwegenderezenga nnyo nkofuna tetuganyi atunda yayolesa yamalawo amangu naye wegendereze omwoyo gw'omukazi oba omubiri gw'omukazi nga gutambula ebituntunu nsanvu oba kinaana nga guli bwereere nga so okudda ku tiktok nakulaga n'empale y'omunda nga tafaayo nga so okudda ku stage eri n'azina mwabali ne mulengera nga tafaayo kyova tusabira nnyo omwana aleme kubeera dansa baba dansa abo era wokeranga omakya n'otwala omwana ku ssomero ne bakweza kiriripu ng'omwana azina ebintu byetitegerekeka musabire nnyo saba Allah kitwale wala olina omwana omuwala mashallah kurufum katonda ajja kuwa ku byengera bye badde okola baana banno ate gwe toddamu kwogera bintu bya kisiru atogera kukola ki njobola okukubira wano tosobola togamba ndi buwo tosobola okuva mawali nga lwaki sifulu tosobola toddamu kwogera bintu blandi tosobola tolina kyosobola kukola toddamu kugamba bya kisiru kiki kyenjogedde kya Allah musasulemu nsaba Allah nawe akusasule kizibu akusasulire Melissa ebintu byonna byokoza abantu b'abantu kizibu nze Melissa okyankalanyiza obufumu Melissa omumanyi wafanana mumanyi afanana ati epozi wamulabako nagamba Melissa saagala kumwogerako wamulabako naye nga mumanyi wamulabako nkinkolako ku Melissa omulabango era nzolaba Melissa ne musanga mu kkubo simunyega mpitako muyite lwaki omunyega lwaki omunyega anti mulimu abavubuka agamba oyo nali mulabyeko ewantu mpitako muyite kuba waliwo ekintu waliwo gundi gaapu eyo gyemba njagala esigalewo saagala ezibe naye kyeya wetutunuulira ki ekigenda mu maaso mu bantu abamu batya kuba kati wetutunuulira muganda waffe oyo embeera gy'ayitamu yo sinungi lwasa gwotayagala kwogerako naye manyi njagala tukitwale ffenna mbeera gy'ayitamu etali nnungi yalina ssente zaggwawo lwasa yali mugagga kuba neyogera ki ku muntu yalina ku ssente musabirenga nnyo omuntu alina ssente ne zimuggwako lwasa yafuuka musiraamu yasiramuka nati takyali kati yavaamu lwasa kati mulokole yalokoka mumusabire nnyo obusiraamu yabuvaamu dda mumusabire nnyo kubanga Qur'an egamba osabiranga nnyo omuntu yalinako ku ssente ne ziggwawo omusabire nnyo because ssente zamuggwako kati byonna byayitamu ayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo lwalidda yalabaddeko omusiraamu naye mugamba ali musirimu akuli musirimu takyalina nti kati era musabire era abulayo emirundi ebiri okola ki anti kati osiramuka ogusooka n'ovaamu ogwokubiri n'ovaamu ogwokusatu n'ovaamu zibamba okomeka jingiwo teragina zimu kuba jingiwo yagigambye anti kati lwakuba just Uganda tetulina shariyalo naye wogenda mu nsi ezirina shariyalo Allah yateekawo shariyalo mwekiri mu Qur'an amateeka tugagoberera oba olina okukubwa kibookozi mashallah bamukube bamukuba otunuulira abantu we bati society tusekerera basekerere mu kifo ky'okubeera nga tunakuwala wamu nabo muntu aba yeeyisa bubi mu bantu oba tuba twamukoowa bukoowe abantu balwadde abantu balwala abantu bafuuka balwadde mukulwala kw'abantu kwe bafuukamu nti society tumanyi nti abantu balwadde tujajinga nnyo nsaba kunyambako onkereko awo mu fridge ompeeyo ku mazzi
tomuwa amazzi sigwa gagula nedda sebu ate kati Osha tokwata mu firiji yange. nawe amazzi Osha tokola ku firiji yange amazzi geno gula gago amazzi ag'olukumi nago ganyi waliwo kiki waleereseko wano ndi bugenyi wano kale sigaza obugenyi ojjangu nga wazze wontoli wange wa Osha saba Osha nekye nsaba Mungu wanyamba wano nenkusooka tojanga ozunga mu ssomero leeta sente z'amabugo sijja gakuwa tozunga n'amabugo sijja kwanza kwadde mbulamu tuza appreciate kwesa kuŋŋamba muno amazzi ag'olukumi tomuwa amazzi gange amampa amazzi Osha tomuwa amazzi gange enyota ennuma abeera serious naawe Osha amazzi amampa Osha za amazzi ku gange mazzi Osha ku mutima mubi wazaalibwa nagwo Osha mpa amazzi genda ogula amazzi wali mwesera kugulira amazzi sasula agakuwe 10 watu ina 10 yake gye onyimya amazzi towa amazzi gange Osha gezo ojja gula box y'amazzi nenkubulidde negwe kye amazzi omma omuntu amazzi sasula nkolawa omma omuntu amazzi jobless nkolawa buli kimu kikekkereza siina mulimu nkolawa omma omuntu amazzi siina mulimu nkolawa bakuwe amazzi agandi onyimya amazzi nga 10 kulwalirira anansonyi okuba nga manyi kyempitamu mashallah kozi gwamamuko bali ku ddembe ddembe sigibangako wali kuki maze emyaka kati egigenze emyaka 7 ekyangava ku ddembe tokolangako ku ddembe nakolayoko mbadde nkubuuza myaka 19 wakola emyaka 19 otwogerera bonna baggale yonna yonna soose anje gusembayo sigwe gusosera sigwe gusembayo kyali kikyo ogwasooka era nga wekibeera nti omulimu gwa Daily Monitor gwakugera mazima truth everyday naye amazima ga regime teyagala gawuliriza okitegeera lwakubanga nti Daily Monitor mulimu stories zeekuba nga teziyingidde nnyo munda ate story ya Lukwago gomanyi Lukwago bamukwatira ki omanyi Lukwago bamukwatira ki osobola kingamba nti Lukwago bamukwatira kino kye ensonga ze zimu ezagazaawo nkubuuza bubuuza gwe osuubira Lukwago bamukwatira ki wetutunuulira ebyajja mu mawulire balaga yali agenda kugira omukulu kolaki kusamuninga mukulu si kye kyamukwasa kati n'ekirala kino mbu ali ku musango gwa gundi gwa Dr. Chiza kyekyamukwasa ekyo sikusavinga MK oba CDF nkufuna ekyakwasa Lukwago nti yaliko e Switzerland mu meeting ne Dr. Besigye n'abalala abasajja kwogera ne Dr. Besigye nga bateesa okugjako gavumenti nga ne wino waali kyekyamukwasa ne bantu batini nnyo abamanyi kiki kyakwasa Lukwago bangi nnyo bagenda kukwatibwawo mu process lwakubanga etteeka lya Uganda lyasooka kukwata Besigye nalina kukwata Lukwago yensobi yokka yakirimu nti bonna n'abandi badde bakwata mulundi gumu ne bagenda ne bakusooka ne bakwatako Besigye Lukwago ne bamulekaawo waliwo n'abalala baliwo bebatanabakukwata ne bajja okukwata gye bujja mu maaso lisiti bagirina n'obujulizi babuyina omuntu ajja buuza gwe obijjawa ndi munamawulire kituufu gwe mulimu gwange noonyereza ekintu so Daily Monitor nga yo nze gye nali nkola sigirinaako buzibu kyannaku nti baagiggadde ekibi naye olina okujjukira nti tuli mu nsi nga tunaakeramu even tuyagala gavumenti ya President Museveni olina okubeera judgmental 50-50 sikola gwe byoyagala oba byofunyeko ebitonotono byowuliramu emirembe wano obuuza omuntu kiki ekyakwasa Lukwago tebasobola kukubuulira kiki ekyakwasa Lukwago naye abali mu security bamanyi ki ekyamukwasa nookera kuma kino obuuza munabyabufuzi yenna n'omubuuza kiki bannabyabufuzi
basooka kwogerera statement nyenkuwadde era gye bakyatambuza eyo ey'okubeera mbuno yali awandiise gye batatambuza eyo mu kkooti ne basoma ogw'omusango ogwa Lukwago naye ate era still n'abali mu kkooti bwebakomawo ate era still basigala ku kiri yes ki ekigenda mu maaso kyoba omanya nti politician ye muntu ayagala nnyo okuba ng'ayisaawo kiki naye agamba amazima alina ogatwistinga gabe nga gafevalinga ye agala gafevalinga muntu mulala otyo kakati omusango gwa Lukwago munene gulimu Basalamu Musumba ne bajja bakwata gye bujja mu maaso gulimu abantu bangi Daily Monitor yalozaako simulundi gumu si gwakubiri si gwakusatu kino lwakwanga ekyenjawulo ekiriwo nti CDF agenda na posting ekintu otyo nekyapeninga ne CDF aba akimanyi kigenda kwapeninga yina gye nakipostinga kati gwe public ebe manyi to CDF yali mabega wakyo nti bakutta omuntu talina musango ne behind abantu tukola emisango ne wano osobola okukola omusango nga totegedde kituufu kyera kyovala nti ngamba nnyo abantu bakutuna mu kamera naddala ngaoyogera ku first family weegendereze byogenda okwogera because ojja kukola mistake mubakuleke naye otukukola akantu kati nnyo we kati bajja emisango gyonna gyozza okukola giri yonna gyonna fayiro ziveeyo so sigala kwogera nnyo kyamaanyi nnyo ku Daily Monitor bagisibye bonagenda mumajja ne batuuka bazita okwogerezeganya nakiwuliddeko ekyo bali mu kuteesa duze byolina okukola nebitolina kukola bajja gisumulula naye kinyuma nnyo nti ledi emu bagiggala ba TV nebagiggala kati ng'omukutu n'abasigadde bekalakaaseeko nga zonna ziveeko omulundi gumu nga media ki esobola okujja neyegatta ekitasoboka kabulikozi buli muntu yena aba atya tamanyi lwaki bagisibidde kale buli bukiripo badde bukola nga balaga engeri CDF gyatolamu ofiisi ye bagisibidde ki naye okubuuza ti NTV oba national media bagisibidde tomanyi omanyi nsinziira ku kya Jeno kyeyayogera yayogedde ki anti ngamba Jeno yateekayo information y'okugiggala era public ojuka ki kyekugamba nti CDF asobola okuteekayo ekintu naye mu kintu ekyo yakimanyi bwegenda kuggalibwa ye ng'akimanyi ti tugeza ayinza okuteekayo Jacob Omutuuze ngenda kusiba Jacob Omutuuze naye nga Jacob Omutuuze alina fayiro nga 100 naye nga mu abantu babujja mulaba nti Jacob Omutuuze talina fayiro wadde n'emu anti Jacob Omutuuze mulongoofu Jacob Omutuuze ali awo naye mabega wa Jacob Omutuuze alina fayiro nga yazimanyi because alina access mu organization za security zonna ezisinga obungi asobola okumanya ki ekigenda okukolebwa ki ekijja kati CDF mu kupostinga yasookayo nekyapeninga kitegeeza togenda tonenya nnyo public yo wejja negamba mbu CDF yeyaggyeko toginenya because ekitwalira wano kumpi ate ekiri ekyabulabe eri CDF nti ebyaddala General Muhoozi alina omutima omulungi ebyaddala simumitingangako naye bino ebikolebwa biraga ekifaananyi nti alina omutima omubi okitegeera nkofuna nze nganze ziyinza okuba nga sibiwagira ng'omuntu naye but mu kunoonyereza okubeera munamawulire olina okubeera ng'onoonyereza otegeere nga tewekubidde kiva nti nze ndi wa national platform naye tosobola kira makya kungana nti omuntu wa national platform akoze ensobi ne sitajyogerako nti yakoze ensobi awo mba siri munamawulire mulungi wano tokyaza muntu wa national platform oba ayagala enkyukakyuka okyaza muntu munamawulire asobola okwogera ki amazima tukize tugaane ebya NTV bijja kutereera gye bujja mu maaso nga batudde ne boogera ng'abantu abakulu ndiba nawe tebanatuula egire ekyabeera awo ekyo ne UCC ne yavuddeyo neraga mbu tekirinaamu mukono because omulimu gwa UCC kwe kumakinga sure nti protectinga image yayo kitegeezayo tekirina mutuufu 100% okujja okugamba mbu bannaaye sirina kyemmanyi era gwe n'ojja ku UCC ojja kusanga nga muli ku air
olwo baganda baffe owawulizaako bandi ababadde bakola babadde bampuliza nga sina mulimu Ha? badde bampuliza nga sina mulimu si tewakolayo sibakyaliiwo yes nakulayo abaliyo sibakyali bano bo badde bampuliza nga sina mulimu kyesimanyi squash my back I will squash your back if you can't squash my back don't think that I will squash your back I can never squash somebody's back without him or her squashing my back siri kikulu ekikulu nde muntu kyonkolera kyenkolera terya kiwakana kiva muze yangulira emmere naye nawasanga somugulira emmere because yansquatching omugongo gwange nange nomusquatching omugongo gwe ensi bwetu bweri nawe ku birthday nakuwa emitwalo 10 sizimanyi Allahu akbar kabira sizimanyi yego esinga yeerabira walako muze nga mpa emitwalo 10 esinga yeerabira nkubire dankani kulwalirira nkubire dankani mukubire emitwalo 10 sigimanyi ku birthday sigimanyi wangambo yagala KFC sigimanyi ninkuwa emitwalo 10 twali ku division bwoba olaba ng'olina amagezi agawa omuntu emitwalo 10 leta Quran sigiina kubira dankani terimu mu bag mbadde ngenda kugiwanika kubira dankani anti ayinza okuba yeebase mukubire nze sikimanyi kikiwuliranga nako ayinza okuba muzeeyo okedde ku makya nongulira keeki gwe muzeeyi gwe emitwalo 10 ku birthday mashallah wakikola Allah nsonyiwe obutasiima ate yali keeki yangamba yagala KFC ekibaketi nemuwa emitwalo 10 bwebanga wakikola Allah nsonyiwe okwerabira ku birthday yo nkize mubanga wakikola Allah nsonyiwe okwerabira nanga nimuno takwata baganda tugenda niyo bali tukyalayo wa eyo kwentivi badde ngenda kati tusobola kubira bo badde okyala mu program obaga wawaye kiri kiti bankubiddeko ebbanga lyemmaze emyaka 7 nga siri ku mpewo mbalawa wano naddala nomasanyuka mamitaani anti waliwo jowe waliwo jowe yakola ekivulu kalo ne munno obulala Brian nebali tusamba naye omupiira anti Brian wano omunala ne munaawe omulala abavuga bendaba abavuga simayiri nyale ne mutegedde so abasigadde tebankubira kwagize bakubira wajimba wino babuuza bo bano bo bakubidde wabakubiddeko manyi bali bulungi bajja kweyenga nze sonde okubeerawo gomanyi nkola ki nina omulimu ate tutagala ebintu byokola tetujja kujja mu public kubyogera kuba si buli muntu mbu akwagaliza buli muntu alina engeri gyakolamu emirimu gye kati byokola oli ayinza okola nga bizinensi eyo yalaba eyinza kuba yeba kikiri kityo bwongo bwa muntu omuntu okulowooza mbu Jacob kye yafunye kirina kuba kyange andi bwe omuntu akutuna nga takulabamu kufuna kintu ekyo kyofunye mulimu omuntu akulaba mu nsi nga alaba nti oli mukisa gwe nga togwana kubeera byonna byofuna oba byolina era ng'aswala nnyo ng'alabira nnyo nti nno tyandibadde ggwe okuba ng'obirina nga tumaliriza kyeya nabaddeko ne Dr. Jose omukazi bali mu kooti n'omukazi ayagala ennyumba y'esseguko ayagala n'ennyumba z'omugongo y'omwa upright kamiyoni agamba ennyumba eno ey'esseguko si yange y'abaana bonna gwe Daniel Sigweka alina abaana nagizimbira abaana n'abazzukulu 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 Daniel agamba osaaga gyagala mukazi ono obutamatira kuba bw'otunira n'ennyumba y'omu Amerika omusajja alina eyitwa nga yagigula butamatira oba ayagala kunyigiriza nnyo musajja nane akyayagala kamiliyoni yasambonyabonya ani yakyawa munne ani yasaba divorce kati omukazi ng'akyakwagala akola byonna ebintu ebiraga nti yakukyawa ne mutima aba akwagala tosobola kuga nti omwana addaini alina emyaka emeka mukulu taweza 2 okubeera n'omuntu emyaka 20 kale okubeera n'omuntu emyaka 15 waliwo bbooni ey'enjawulo ebeerawo awo
Okitegeera ku nsonga ya Daniel ne Chameleone ffe tulina gye kuyigiramu kintu kimu kyokka bw'oba oguza ekintu kiteeke mu mannya g'abaana bo kati maama alwanira ebintu gwe kubeera n'ekintu wadde n'ekyo alwane n'abaana be nga Bangolo Kante bwe bakoze nga omuvubuka ono owa Barcelona gwe bayita bamwitaani Rahimi oba yaani taata we yatutte ebintu bye taata sente zonna yazitwala kakati ensi yo yetoleka buli kintu kyonna kyokola kiga nti eno emmotoka eri mu mannya ga gundi nkufuna ettaka liri mannya ga gundi ogenda mu kooti nga tolina akuwadde n'ekyo ky'olinawo naye nga byonna biri mu mannya g'abaana manya g'abaana bo bazanyigiriza nnyo omukazi anyigiriza nnyo naye yamuwa ekitiibwa ky'okubeera taata era kiwakana teriiyo kisente zisobola kugula kitiibwa ekyo anti naye alina ekitiibwa kya maama teriiyo kisente zisobola kugula kitiibwa ekyo kituufu teriiyo sente ku nsi zosobola kusasula mukazi okusinziira mu bulumi bwe yayitamu wati wabadde alina omukwasi kisinziira baana babiri ffenna natuli mu relationship yaabwe tetumanyi kiki ekya sparkinga Daniel okuyisa bato Chameleone. Chameleone w'omulabira mu nsi byakola byowulira kati gwe tebeza gwe abadde asula naye abadde amukola biki naye olwo Chameleone waalijja n'ayogera tasobola kwogera kubanga taata alina ekyokufiirwa yakuzibwa alina ekyokufiirwa abaana bano ne repetition ye abafuuse mukazi wavayo n'ayogera yaman naye waliwo baganda bange ali ku social media okwo ku Facebook linnya lye ndyerabidde alina post gye yateekayo oba ojjukira akafaananyi ka mutabani wa Chameleone Abba ng'anywa oba sigala obanjaga yayongerako ebigambo wano wansi ate n'amala n'ateekamu ne maama wa Chameleone kitegeeza jjajja w'ono ng'ate naye amuyisaamu eggaali ensi bwete bweri ate jjajja yoyingiriramu jjajja gwe mulandira oguvaamu Chameleone gwe guvaamu ba Abba nti omulandira gwaleeta ebimuli oba fruits enfukyamu tebavuna muti bavuna mulandira anti tulina ki okwogendereza ebintu ebimu bye tukola tuli mu Buganda kitegeeza ki omwana omubi avumaganya nnyina tebagamba nkombo avumaganya jjajja omwana avumaganya nnyina ekigambo nnyina kivaawa omuntu ofuuka nnyina avaawa anti maama wa Chameleone si yazaala Daniel bakuzeemu abantu abamu beegendereza ebintu ebimu byewandiika ku social media okwo abantu abamu tulina okwegendereza biki bye tupositinga ku media tekigasa kukwata mwana wo mupositinga ku social media oba omuguliddewo abalabe b'otamanyi ne b'omanyi tekigasa kupositinga lubuto lwo ku social media nti oli lubuto oba oguddewo ekiso ky'otamanyi ekibi n'ekirungi tekigasa kuteekawo achievement z'omu bulamu obwo ku social media wadde oli public figure tuyige okulimitinga ebintu bye tuwa society because society kwejja okusinziira okutegeera nti twakuza oba tetwakuza kasaawa society emanyi nti no Chameleone ne family ye tebalina makulu oba n'atuukira okukwata firimu ng'ali ku mukazi omulala ng'akimanya alina maama we ne taata we bajjajja be bombiriri we bali ng'akulidde mu Buganda omuli ennono byonna n'abyerabira ebyo n'apositinga bupositinzi anyway ensi wetutwala tugendera awo mukwano gwange nagendayo omulabi nomulabi yazze wali emakindi Mirembe kolaki wangamba kyaliwo wali omunoonya so amunoonya nga munoonya ku kuki lulinga wamunoonya waleta mukuto yali kyali wange ye wakyatto ye tanoonya simanyi mukwano gwamwe kati nange nafuuse muntu muzibu noonya oyo anoonya naye akantu ako ndowooza tukajjewo kaliwa ako gambu oyo kyali wange abantu balaba bulayi tubafula bakyali baffe omuntu nga takunoonya asooka okubona omwezi bulema atakubidde ku simu toddamu munoonya kuba abantu bayize osanga omuntu nga tuli mu kampuni yemu kuva ku leediyo mulimu ebintu byenjigidde ku bantu
n'entegera society y'abantu. Otyo. Essimu yange era esivinga amasimu agasukka mu 100 olunaku. Naye kati esivinga amasimu agasukka mu 2 mu 3. Obukulembeze essimu yange era efuna amasimu agasukka mu 3. Ate kati omukulembeze ayinza okuba nga kati efuna amasimu gaaga. Abantu bakola nga tokyalina mugaso gye bali. Naawe distancing paka olifuuka omugaso. Naye mu process okufuuka omugaso abantu abakunoonyeza mu period yo nga tokyali wa mugaso be bantu bo. kalowooza akasembayo. Yagala oyo akwagala takwagala tomwagala, making sure nti buli kimu ky'okwatako okikwasaako n'omutima gwo gwonna kubanga Katonda awa omwavu chance egyo. Chance egyo olina okukozesa okugaggawala oba obutagaggawala. Respect. Tubadde ne Jingu ku kamera inshallah tusinkane omulundi omulala nga tunyumya life ya DJ Jacob Omutuuze. Abeera atya ku radio. Agamba tugakwogera ku bayimbi. Byonna kwagamba gw'oli awo tolina script.